abalongo ba Nabagereka. Yes, Nabagereka timing chene yotulaga abalongo beyazaala ate mukama. What is the reason behind? Tulina okuba insightful. Why now? Yabazaala ne baba protectinga era nga kiri nnomo. Olaba Nabagereka emirundi emeka omwaka asobola ozaala n'abaana ne bakula. So si kikulu nnyo ti yabatulagirawo naye why now? Ekitabo lwaki kifulumye kati ne baboogerako kati omanye ebintu bya palisi biba byakutegeka bategeka ebintu tebamalaga bisuulawo. Gobadde tokimanyi nti Diana yakyawagana ne Charles mu animal farm ya Queen Elizabeth okumala omwaka 11 nenga babeeramu. Ebintu bya palisi bizibu nnyo. N'abalina drone mbuzibeera Mmengo tebategeera nti Nabagereka yazaala abalongo. Kati ezo drone muki temuli drone zaamu. Naye the timing of telling us is very critical now, especially nga kabaka mulwadde tamale mirundi yagambye mbwe empologoma efuuse emmese omwana Kasuko Katona afiire mu video. Kasuko Katona afe yatunudde oli mirundi tomubuulira ebyo neera wogenda mu interview nayo be ready aga eti kabaka afuuse emmese omwana nayo kawaayiriza Mayiga tayagala Mayiga yamukola ki? Allahumma salli. Nenga kabaka ye is a normal person who gets sick. Abaganda twagala obategeeza lwaki nsose nembagate tugaba bwa president kabaka ne waba abadde ki you are safe with us ne Museveni you are safe tewali kijabaawo kuba kabaka is a normal person can live and die. Can he die? Yes, can he die? Ataka tisenga tebafa Mutesa yalagawa where is Ichwa Mwanga. Do you think this is the first kabaka era asobola fa? Yes, kuba waggulu wa kabaka Katonda yaliyo. Katonda kasita kutumia. Naye preparation is in the mind. Zitandika earlier than expected. I am still bothered. Lwaki kaseera kano timing ya Nabagereka wandika ku balongo beyazaala already ne babakuza. What is the import? What is the logic behind? Awo inoteeka amagezi kiki? Comment muli muku answer. Mirundi si Muganda. Omusajja oyo ayagaza ki kabaka waffe? Kazoire kaga empologoma efuuse emmese nekaseka. Kati muwanye ekitiibwa mwagala nnyo nempulira nga njagala muyingira naye ate mutya. Njagala muyingire ku lwa kabaka muyingire. Sajja kajoze kabaka agenti afuuse empolo afuuse emmese. Kati abaganda nze nategeera engeri gye baagala kabaka. They don't even believe nti kabaka can get sick. Kabaka is a normal person. Kabaka cannot get medication. Bwabala agenda ofuna obuyambi befuula nnyo concern kabaka jjanjabwe era ekintu ne kiba kabaka. I want to promise to all Ugandans nothing will happen even when kabaka dies. Abaganda you are safe with Museveni and UPDF. Muli safe era mujalonda kabaka omulala. Kabaka has a structure. Yes, ne bwaba afudde Semakookiro waali. Kyogamba abatolo tebabadde ne kabaka waabwe kumala emyaka. Kabaka wa Tolo manyiro bamuteekawo yalina emyaka 4 ne bamuteeka ku bwa king. Tolo kingdom has it collapsed? No. Every kingdom is safe with President Museveni and UPDF.